tukola meeting ya president ng'enaku z'omwezi 31 July e Kololo. Gugenda kubeera mulundi gwa kusatu nga tumiitinga omukulembeze w'eggwanga. Olunaku lwa leero twagala okuyita mu kibuga Kampala kyonna. Buli ewali ekizimbe ekikolerwamu omusuubuzi awamu ne wabweru. Nga tutageeza abasuubuzi nti ng'ennaku z'omwezi 31 ffenna tuli Kololo. Kiki ekitutwala e Kololo? Tumaze ebbanga ddene nga tukaabirira emisolo emingi egitwafekitinga ng'abasuubuzi abakolera mu Uganda. Batuleetako enkola ya IFRIZ gye tutamanyi bwekola, era ng'abagibaddeko bonna basobodde okuba nga bava mu bizinesi. So ng'ennaku z'omwezi 31 e Kololo twagala okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti asooka gyewo IFRIZ eddeyo mu factories gye yali oba esooke ewummulemuuko. Tulina emisolo okuli omusolo ogwa import duty ogugibwa ku bintu ebiyingizibwa mu ggwanga. Okusingira ddala ku ngoye omusolo ogwo guli ku bitundu 35 ku 100. Tugamba nti omusolo ogwo guddeyo ku bitundu 20. Kubanga ne bwe gwali ku bitundu 25 abasuubuzi baagwa. Tugamba omusolo gwa kilo na wano we tuli ku NASA machines eziprinting ebintu omusolo bazipimira mu kilo. So kitwewunyisa okukwata machine ogipime esasula omusolo ng'atoledde kyuma. N'engoye ze tutunda, abatunda engoye abakulu aba parliament batuula ne bagamba nti engoye nazo bazipimire mu kilo. Naye ng'abayisa omusolo ogwo tewali ayambadde lugoye nga bwe yagenda mu dduuka yagamba njagalayo kilo ya jiini. Bakimanyi bulungi mu maduuka gaffe tewaliyo minzaani epima ngoye. Tugamba omusolo ogwa VAT oguli ku bitundu 18 ku 100, omusolo guddeyo ku bitundu 10. Ettuuzi oba turnover eya buli mwaka ey'ebitundu ey'obukadde 150, tugamba sente ezo ntono. Abantu bangi basobola okutunda emitwalo 40 olunaku naye ng'ate tekuliko magoba. So ettuuzi eryo lyaleetebwa mu 1996 nga dola ekyali ku nnusu 1,040. Essaawa zino dola eri kumpi ku 3,800. Omuntu eyayinanga ettuuzi mu 1996 sente ezo zazitowanga nnyo. Zetusuubira nti olwaleero zibeera kumpi mu kawumbi nga kamu n'ekitundu. So tugamba ettuuzi lino turnover oba threshold eve ku bukadde 15 oba n'obukadde 10 egende lwakiri ku kawumbi. Waliwo system oba gye tuyita values. Bavaluers batugerekera ebintu ku bbeeyi eya waggulu. Ne bw'ojja ne receipt ekwata ku ekyo ky'osuubudde. Era abakulu bano bagiwakanya bo ne bavaluinga okusinziira ku bonga bwe babeera baagadde. So tugamba values nazo zikke wansi. Kugamba zibeere affordable nga buli muntu yenna asobola okuzaafodinga nga bw'asasula omusolo ogwo asigala mu bizinesi. Ate nga ziri standard tezambuka ne zikkirira. So values ezo zibeere wansi. Ate bwe nzija n'ekikwata ku ssimu ku ekyo kyembeera nsuubudde, item gyembeera nsuubudde oba product togiwakanya kubanga si kuba ginsuubudde. So twagala embeera y'ebyemisolo eterere ddala. Enforcement eve mu bizinesi zaffe gye tukolera. Enforcement egende ku border n'ewalala. So twagala IFRIZ eviirewo ddala. Tetugyetaaga kuddamu kugiwulira mu maduuka gaffe. President Museveni bwe twamumiitinga mu State House Entebbe, twamuwa ekiwandiiko ekikwata ku IFRIZ n'emisolo emirala. Tusuubira nti bw'anaaba azze Kololo ekituufu tagenda kulekawo nkola ya IFRIZ. Enteekateeka yonna etali ya 31 July ffe ng'abasuubuzi tetugiriimu.
ffe tulinze nga 31 omwezi ogw'omusanvu gwe tugenda okumitinga omukulembeze w'eggwanga e Kololo. Tewaliwo eddoboozi lyonna lya futa oba tewaliwo eddoboozi lyonna lya musuubuzi, lirina nteekateeka ndala ng'oggyeko Kololo. Era ekigenda okuva e Kololo nga tumitiza omukulembeze w'eggwanga kye kigenda okutuwa ku ki ekinaddako. Tuzze nga tumumitinga ng'atwongezaayo ng'agamba akyanoonyereza. So katulinde message omukulembeze w'ekyalo kino Nkurumah zone era nga mufuta kukiikirira Nkurumah Nasa Business Community. Naffe tugatta eddoboozi lyaffe ku eryo abakulembeze baffe abafuta nga bwe bakirambika bulungi era puroguramu bagibagana omukulembeze w'eggwanga. Ennaku z'omwezi 31 ffenna tusuubira okubeera Kololo ng'abasuubuzi tugende tuwulire omukulembeze ki kyatuteeketeekedde lwakuba zatusuubiza kyajja kuddirizaamu nga omwogezi avuddeko vice president w'ekibiina futa abategeeza ku misolo egy'enjawulo emisoso eginyigiriza obusuubuzi olwaleero. Naye tulina essuubi lwakuba omukulembeze yatusuubiza nti ajja kuddirizaamukko era okubiriza abasuubuzi bannange bonna mu ggwanga Uganda kutandikira kuno ku Nasa Nkurumah ffenna twerekereze ku 31 tubeere Kololo tugende nga tulina essuubi era nti omukulembeze naddala nnyo enkola ya IFRIS agenda kugituggirako mu maduuka gaffe wano edde mu makolero. Kujukiza abasuubuzi bannaffe bonna okutandikira kuno bwe tuyimiridde kati mu zooni ya Nkurumah Nasa Road Kampala Central Division nti ennaku z'omwezi 31 omukulembeze agenda kwogerako gye tuli. Byazatusuubiza byonna ebirungi ebigenda okuluddamu okutereeza obusuubuzi bwaffe obubadde buzingamye nnyo tubisuubira ku nnaku z'omwezi 31. Era olwaleero tukubiriza buli musuubuzi nti weeteeketeeke ennaku z'omwezi 31 y'ensisinkano. Tewaliwo lunaku lulala lwonna okujjako lwa 31 omukulembeze lwe yatusuubiza era tugumya abasuubuzi bannaffe nti tewabaawo ajja mu kkubo wakati awo kuwugula nti pulezidenti agenda kujja nedda. Obukulembeze bwa futa butukakasa bulungi nti omukulembeze akyali ku puroguramu gye yatuwa okusinkana abasuubuzi b'omu ggwanga lyonna Uganda nga tugenda kusinkana e Kololo.